eno nze ku byange birala nnyo ebyo omugagga we mwemboogera zwe wandinoonyeza birala bya kukola nkitegedde nzeera nviirako nkitegedde butegeezi mwenna balaka baba bakola bati mboga yasooka bakola ati n'abagulika buli muntu agendewo omugagga mboga yaba yeeyagalidde onoozuula ekituufu ate ekituufu kino nakajjewo emirundi emeka guno kumpi gwa kusatu kugamba ekintu eki kikulemye okutegeera nkuvuddeko era nze bw'oba onvako nviiraako ddala naye kati ebyokukola mwe bwe bibabula nga mukoza omugagga mboga abafuukidde ekizibu munoonyeeko ebirala by'okukola era nze nviiraako ddala neesonyiira ddala emboga era simulinaako obuzibu wadde n'olunaku n'olu ebisooke muyonje enzizi naye ebyo ebirala mubiveeko mugagga mboga mumulemeddeko mufuukidde ekizibu naye kireka temukyamwagala ku kyalo kitaka naye anoonye ewalala gy'alaga nange ekyalo era ngenda kibalekera kyembadde njagala tukole mbadde njagala engeri gy'okola ene wamuzeeyo mboga ate balina ente nnyingi kati mbadde njagala nga buli lwe muba mumaze okukama oleetayoko ku mata waneeno ng'amata ago njagala tutandika okukoleranga waneeno ku kasente okitegeera mbadde njagala ebintu by'okupakasapakasa ebyo biveeko mwana bya kisiru okitegeera dde njagala tukyuse obulamu waneeno njagala naawe ofuuke wakabi ogenda tandika okuyimba gwo okitegeera ojjasi olina tandika kukubamu ku kiti kineeno kwata ekyo onoomala okikwatamu obulungi gwe togenda nakunsumba mbadde manyi oli wakuntawaanya naye bw'oli mwizi mulungi kyaddala naye nga wenkugambye mwana njagala tuve mu bino ebyekisibu njagala otandika osalangako waneeno buli kawungeezi nga tukikubamu naye okujja ojja n'amata ago kuba boy twetaagamu akasente olina okujja njagala nkufuula owakabi ogenda tandika naawe okuyimba boy obukyala bwonna kuno ku kyalo kwonna nga boy nawe bukuyaayaanira gwe towulabanga bunjiikirayiikira boy kati gwe obuzaaza ekikola anti era kyenetaaga okumanya ati kati gwolina kwebeereramu boy ng'okikwa soko kinyonge gwe muntu wakuwamu toyagala kuddiza kikyo nomanyi mwana kange nti gabateera togamba ogenze ngenze kama kale naye amata ago boy kirabe kiri gwebase ebyaddala guli sirya oliwakyaliwa nze nkomyewo tukubemu wete no si byansono wete akoza kati kankoze ano watiyama yansi sigenza nange kyabadde ayagala okunkola naye omwana kamuzeeyo wambuuga mwana wabandi abadde amutidde wano gwe musajja zuka baba kyamukoze situka gwe naye Tembo njagazaaki Tembo ofuukidde ekizibu ku kyalo kyayekulu nkunoonyeza ku nsalo nenkunoonya ku nsalo tolabika kakati Tembo ompewudde owewudde ekitiibwa kyange nze nazenna sikyategeerekeka omusajja banziggyemu obwesige omugagga nfuukidde ekizibu Tembo weekwese wemanye abampeka benkutaddeko gwe okunoonya okufuna gwe Chairman olinga atamanyi ebyantuukako ebiki Tembo ebiki Chairman ebizibu ebyantuukako tobimanyi Chairman nalwala tonda nze nabwe nkozi nda bwe nfaanana walwala wajjako mu ofiisi yawe n'otegeeza ate nandize ntya nga ndi mulwadde Chairman nalwala sooka ondabe nze nabwe nfaanana Tembo nkozezza
Nalwala. Chema ndo chema ndi musajjawo. Nali nkubuzeeko bwentyo. Nalwala. Ebizibu byantukako byali bingi. Ente yange yafa wakimanya. Simanyi wakimanya. Ero gye baatema okugulu. Eyo gye baatema okugulu. Ate yalamuka. Tembo ennyama wagiteekawo. Ente yafa nenjiwaba okukyala ekirala ne bagirya. Ate nandikoze. Ente yafa kayana ke. Tembo watandika otya. Ate abantu bange balya ki? Wafunako ku bbaluwa okusomosa ekyalo ennyama yogende ku kyalo ekirala. Ne wabaaki. Ente yali emaze okufa. Tembo mbadde manyi mbaluwa tufuna yante nga namu. Emisango oyina mingi. Emisango oyina mingi. Chairman, nali mu nnaku ng'ente yange emaze okufa. Ate ngifunira ebbaluwa. N'osomosa n'ennyama ssebo. N'ogitwala ku kyalo ekirala abantu bange ne balima n'okulya ennyama. Tembo naye kiki ekyo kikuliko. Temba olwaleero luno. Tembo togenda kuva wano. Togenda kuva wano. At least osula mu kizikiza. Chairman, mu kizikiza? At least osula mu kizikiza. Chairman, mu kizikiza ng'oba onzise chairman. Nze ddala. At least osula mu kizikiza okumala ennaku ezi. Nze owoddala chairman mu kizikiza. Omugagga n'alyoka ajja. Kuba leero sisobola kikkiriza ove wano. Chairman. Sisobola. Chairman, tembo kyotuusizza nga gwe wange mu kizikiza lwaki? Tova wano olwaleero. At least ew'omugagga wasigalayo emitwalo 2. Emitwalo 2. Emitwalo 2 agasigalayo ew'omugagga. Lwaki tetukwata at least emitwalo 5 egyasigayo nenjikwana ne sitasula mu kizikiza. Tembo ogambye ki? Emitwalo 5 ku mitwalo 2 agasigalayo. At least nemo okusula mu kizikiza kyama. Tembo. Ekigambo ekyo kyogere mu capital letter. Okijja mu small letter. Kwa oyinza obyerabira. Chairman, kyembadde ngamba. Kyogere nkiwulire. Ku mitwalo 2 agasigalayo ew'omugagga. Emitwalo ejja 5 jijjo. Nene mu okusula mu kizikiza. Tembo. Chairman, ebizibu kakati tembo. Omanye yente yafa. Akayana ke yalekawo. Kalwala enjoka. Ne ukajjanjaba kati kunaka sente zona kazimazeeko nakatwalira abasawo kali mu ddwaliro kanemerera kawanisa amagulu okugulu kwa ddyo kuliko echupa okugulu kwa kono kuliko echupa kayana bakawanise kali akali mbasawo sinamu wadde ndio era mbadde nvana mu ddwaliro. Ekigambo ekyo kyoyogedde wandiika. Okuwandika awandiika oyinza okwefuula. Chairman, buno busobola okukola ng'obuwandiika. Obuki bunene. Numanya nti enchanzi ja tugende w'omugagga tuka. Tewali atulaba chairman. Kati badde nsaba okkirize. Kikole ng'obuwandiike. Ekole endagaano. Kikole ng'endagaano. Tembo tuzibalira ku ziri. Ezo weefuula. Ezo zaakati chairman. Ziri giri 5. Tewali atulaba. Tembo teweefuula. Sisobola kwefuula chairman. Omanyi tembo nkwagala nnyo. Era ndi musajjawo chairman. Kakati itaawo. Tembo encha ku macha. Encha jangu tugwe. Omusajja nfuki. Encha ku macha tuli fena chairman. Yanza nnyo chairman. Yangu. Imba apate sente naye. Naye kakati munoonyereza ebbanga ddene ate agenze kati naddamu omulabu bw'atajja n'abatanzise. Ensonga eyo ovuddeyo. Molini ng'onyirira. Molini olabika bulungi. Molini era oyambadde bukala bw'omukwano bannaaye. Molini nakola ki? Nali twapulaninga n'ogenda e Kampala kati ko wakomyewo mayi njagale Molini nkuwase. Molini ngamba gwe Molini. Oli kawala kalungi wenna olabika bulungi laba amaaso. Laba akanyindo kalinga akalaalo. Molini okoze otya? Bannaaye kawala kandaherwe kewulira olw'okuba kalira Kampala akomyewo ku kyalo nawe tekatya kulaba kati nze basiba ku bisagazi byange oba kale bantu bakuba baagala bo bakolere ki oba baagala ekyalo kyo kibalekere oba badde basibyeko mbuzi oba nte nino tosobola kubeera nkoko oba basibyeko nte oba mbuzi
buli kyange kyonna kyonna bakitutte bakimazeewo. Wano kasooli wange bagenda kunula misooli gyange ebiri. Amatooke gange empumumpu bagenze zijjako zonna zonna. Ngenda kuva ku kyalo kino ngenda balekera ekyalo. Bantamye. Mwami Kasigo. Osiibye kano mwami Kasigo. Siibye bulungi. Osiibyeyo otya? Gendi. Osiibye otya mwami Kasigo? Nsiibye bulungi. Osiibyeyo otya? Gyebaleko. Kale nawe gyebaleko. Kale mwami Kasigo. Nakati mwami Kasigo. Twale tuze ku nsonga yaffe gye twayogerako eyo tugenderako ewa mwami Mboga. Eyo tugenderako ewa mwami Mboga etuuseewa. Eyo tugenderako ewa mwami Mboga. Iye. Nagendayo. Iye. Ne mugamba ensonga zammwe. Angamba agenda zibakolerako. Eyanza mwami Kasigo. Naye mugenda kuba mumuyambako kumukolerako ku mirimo gye. Weewaawo. Ejawaka, ekiraalo, nimiro, gyonna gyawo n'abakola ki? Janaabayagadde. Awo ensonga zammwe zijja kuba ziggwa bulungi. Mwami Kasigo. Ffe tubadde tusaba. Engeri gye wagendayo. Otuwerekereko nga watweyimiye ddala tugendeyo ewa mwami Mboga. Ku bye yayogedde tugendeyo ewa mwami Mboga. Atulage kubanga tetumanyi oba agenda kutuwa wali waggulu awali ebijja n'ebikajjo oba eno wansi ku bitooke tetumanyi watufu wagenda kutuwa. Nti tetumanyi watufu wagenda kutuwa oba eri waggulu ku bijja wali ebikajjo oba eno wansi mu bitooke. Tujja kulaba ekiddako naye nga nammwe musobola okugendayo ne bwe muba temuli nange. Eyanza mwami Kasigo. Mwami Kasigo obale kubeera mutuuze mulungi. Mutuuze mulungi? Ngenda kuva ku kyalo kino. Ekyalo kintamye. Ekyalo kintamye. Buli kimu ekyange kyonna kyenkwalako tebakyagala mbeere ku kyalo. Ebisagazi byange bibyo byonna babiriisizza ente. Oluzzi nabo we oluzzi ku kyalo lubalemye okuyonja. Kasooli wange nagenda okuddayo ng'eminwe gyange ebiri bagiyudde bagitutte. Nagenda luli mu bitooke byange nsanga empumumpu yange naye bagitutte. Nadda mu kasooli wange kasooli nasanga naye eminwe gyange ebiri baginutte. Kakati ddala bagavawo nga bawuza simayala banjagala nnyo banjagala tewalina bakyo mpira buli lwagukwatako guyita buyisi. Anze ntera okujja nembalaba naye. Nange mbeerawo lwakuba okimanyi ebintu by'omupiira kyebisinga okunyumirako. Gubeera mwangu wane eno ng'otudde eno. Naye bw'otuuka wali eno nawe bw'omanya nti si mwangu. Mulimu gw'olabanga ekyamazima nange yadde ndi mukazi sigumanyi. Naye nga bwe nnyingira omwo musinga. Kizibu omuntu ogenda mu kisaawe nga tamanyi mupiira abasinga abagenda mu kisaawe baba bamanyi. Lwakuba nti nno kati lwakuba nsanze ntudde wano naye nga nagenze awo. Mbamaye kusamba omupiira. Olaba abo ne mmala ngenda awo bonna bavuna mavunna they can all just marvel. Omanyi lwaki weesoma by'otasobola? si kwesoma. But don't just wish to see me one day cause ojagenda onyumizeeko ne banneira. I really wish to see you. No, don't try. Sina n'akalabo ke nakuleetedde. And again akalabo. Emmayi nawe ebirabo every time birabo. Buli budde ebirabo. Please. Neyanziza naye. Hey, taste it. Eat it for me. Okay. So, you want me to say thank you? Let me help you. No, it's okay. Thank you. Welcome. But amenvu nabadde nalidde dda, so we can also continue with this. Let's first eat. Enough. Thank you. Damu eroliye ku. I'm okay. Damba, please.
sorry. Kale yako kati. But I'm okay and mbali na again. So, you can continue. Bye. Thank you. Badde nina ekiteeso. Tugenda kuzimba charge. Ekyaji? Tugenda zimba charge ate nga kineneko. Era ng'ekyaji ekyo kigenda gendamu emmere. Ng'emmere eyo tugenda kutuuza olukiiko. Buli mutuuze ali ku kyalo kuno ng'aleeta 1% ku 10 oba nga yita 10% ku 100 nga bigenda mu kyaji ekyo. Wakyamaanyi ekyamazima obuvunaanyizibwa bwerengedde ate ennyingiza yaffe ogimanyi ntono ddala katulina okwebeereramu. Ate n'abakyala bukyaloleeta biteeso oleese ekiteeso ate kivula banze nalimbi nkugamba wano ekintu ekyo nakyo nakirootako nno era nga nsuubira ojja kiŋŋambako naye kale okiraba ndowooza nakiroota gwe bwe kimumala kigambira okugamba nti wakiroota. Nakirootako lwakuba mabegaawo saabigamba nga ndaba mu butuufu tuzimba ekyaji ku kyalo kyange kuno ate ensonga eyo gyoleese enkulu era ngiwagidde nnyo nnyo. Lwaki bunaku olinda nze mala okugamba oliko ngambe nti waloose naye kirala gweyirako ddi ensonga ku mmeza netugiteesaako bunaku olinda nze nengi talino katonda gaa nti nno obadde ogirowoozaako obadde wagirootako olireetako ddi ensonga etegeerekeka ku mmeza. Omanyi bijja bigereke oyinza obeera n'ensonga etegeereka nga n'omwana akulemye okutereeza ku kyalo kuno omwana we n'alyoka ayenjeera n'anywa enjaga nayenjera n'amalako ekyalo. Nga tusobola okuba nawe olina etusibeeta ebirimu amakulu. Naye ekyo neebaza Mukama nti yakumpa mukyala wange otegeera ate kati bino eby'omwana by'ogamba era ensonga nzikolako. Bunaku ngamba ozikolako ziri. Ensonga nzikolako era omwana ajja kutereera. Era nze kyamaani tasobola kunnemerera. Omwana owange gwe olaba ntereeza kyalo naye ote omwana owange omubwati. Omwana omubwati akulemeredde okubanga omukwasaganya okulaba nga omuzza mu layini omuzzaamu empisa. Kati ogambye namwe ogenda sobola okufuga ekyalo kyeyamba nimanyi tekyo kigenda kulema nakyo.